Ekifaananyi ekyo kyolaba agenda maaso n'okutulaba. Ekifaananyi ekyo kyolaba gwe ali ku Sort TV ssaawa zino, ali ku Unveiled Experience, akikulaga empologoma naye nga empologoma ebugiriziddwa bendera y'eggwanga Uganda. Wansi ne wabeerawo ebigambo ebisoma nti a Patriotic League of Uganda. Aine Godfrey Sodo Kaguta welcomes General MK and team PLU to Ssembabule district. Bwaberanga Aine Godfrey Sodo Kaguta ayaniriza omwana w'embuga mu kitundu kino. Nzani atagenda ate akusinzira mu kitundu kyennyini eky'Essembabule Matete ate mbalage essanyu lye balina nga baaniriza General MK oba Gen Muhoozi Kayinero Haggaba. Atusanyuse okubasinkana abalabi baffe aba Sort TV. Ekipande kibugiriziddwa Honorable Kironde Yasini yali ayagaliza abantu Christmas ey'omulembe mu biseera ebyo. Akitegeeza ki nti Ssembabule gye tuzze bamamirwa kala eyo gyogenda maaso n'okulaba gwe omulabi waffe ali ku Unveiled Experience y'olunaku olwaleero. Olunaku tusigazza lumu lwokka lwankya bwe lunaakeera ate tugambe nti enkeera w'enkya tugenda kubanga twaniriza omwana w'embuga Gen Muhoozi mu kitundu ekya Greater Masaka. Bw'oyogera Greater Masaka district nga Ssembabule tosobola gyeboosa maaso nedda ze zimu ku district ezikola Greater Masaka era abamanyi ebyafaayo zino Ssembabule zaava mu Masaka kyebava bagiyita Greater Masaka basalaŋŋana ne Katonga region eyetwala Mpigi n'ebitundu ebirala. Ssembabule yali wansi wa Masaka naye olw'okwagala obuweereza obulungi nga buteereddwa kumpi n'abantu bagenda nga bazitematemamu. Ekitegeeza nti bw'anaaba atuuse ku lunaku olwokutaano abantu be okuva e Ssembabule, okuva e Bukomansimbi, okuva e Kalungu, okuva e Rwengo, okuva e Kyotera, okuva e Rakai, okuva e Kakuuto mu disitulikiti ezo zonna bagenda kubanga bamwaniriza. Nze nno nsanyuse busanyusi okubanga mbasinkanye wano e Matete, ekimu ku bitundu ebikolebwa disitulikiti ey'e Ssembabule, era nga disitulikiti ey'e Ssembabule yankizo nnyo mu kintu kino naye ate yabyewuunyo nnyo anti mu nteekateeka z'okwaniriza Gen Muhoozi olunaku olwokutaano bo ate bakoze ekyenjawulo era y'emu ku nsonga lwaki nzize mbalambuleko mbeebaze nti mwebale. Bakungaanyizza ente wazindaba 1 2 3 4 5 6 n'obala 10 emikono 10 z'ente 10. Lwaki tebekubirako mu ngalo? Program tugitandise ey'olunaku olwaleero. Tweyanzizza nnyo tweyanze. Nze mwebalizaako si lwakuba nti zange naye lwakuba nti ndi munnayuganda asanyuka nnyo. Mwebale kunga namwe mwebale kutwagala nnyo. Bitambula bitya tutandise program mwetegese mutya olunaku lugenda kubeera lwakutaano mugenda kutambula mutya ente ziragawa zimuzitwala mu faamu ye tunyonyole nnyo. PLU oye MK oye. Okay, amanya gange Peter Aliamanya Kabogere nze coordinator w'egombola ina Kasenyi. Nze coordinator w'egombola ina Kasenyi ku mukolo gwaffe gwe tuyinanga 15. Ekituufu kiri nti nze mobilization tugikoze nnyo. Tulina baasi Mr. Sodo yatuwadde baasi 10 era zigenda kuŋŋaanya abantu. Matete batuwadde emmotoka endala nnyingi. So ffe twetegese nga 15 kubaleetera abantu bangi ndowooza ekisaawe kiyinza okujjula abantu b'e Ssembabule. So n'ente zaffe tuziina, embuzi tuziina, buli kimu kyonna ne ssente abantu bawadde. So nga 15 ne ssente tugenda zibaleetera, ffe ekintu tugenda kyeteera mu ssente era neeyongera okukunga abantu bonna nennya abeegombolola gye nvamu e Nakasenyi mu Kabaale, Ntete, Lwebitakuli, Kiteredde, Nyange, Katoogo, Kyabwamba n'ebitundu ebirala nti emmotoka zaffe ku makya kwera ssaawa emu zijja kuba zituuse era tugenda kubeera ku kisaawe, tugenda kubeera awo Entete ku kisaawe Entebbe tugenda okulinnyira tugende tulabe omusajja waffe omununuzi waffe standby generator era agenda okutaasa Uganda yaffe. Mu disitulikiti ey'e Ssembabule mwe tuli mu kitundu eky'Ematete mwe tuli bagamba nti basi 12 zateereddwawo Aine Godfrey Sodo Kaguta
ebyo byonna tubirinze ku mmwe abagenda maaso n'okutulaba naye ekisinga obukulu kyekinyegenyege oba giyite vibe eri mu bantu olunaku olwaleero. Simanyi obumuzindalo gujja kutambula mu bantu ab'enjawulo era simanyi oba mwenna munaasobola okwogera. Sooka ogukwate gwe abantu bategese otya, otwala bameka era musimbula ssaawa meka? Erinnya nze Kironde Yasini, omubaka addako ow'ekitundu kino Ssembabue bwe tusinzidde. Ntwala omukisa guno okubategeeza Ssembabue twetegese nnyo. Nze coordinator w'omu ku bacoordinator ba region yonna eya Greater Masaka 15 abaalondebwa. So nga boolaba abavubuka ffenna abali wano Nvuumuulo twetegekedde muvubuka munnaffe tukakasa bukakasa ntugenda kufuna obukulembeze okukyuka mu mirembe abavubuka ffenna tuli wamu. So bannamawugula beetegese ennyo ddala era nkakasa nti ku kisaawa awo ekitone nnyo we tunaabanga tuzze batono bannamawogola okuva mu disitulikiti y'Essembabue tujja kubaawo ng'omutwalo gumu n'ekitundu. Omutwalo gumu n'ekitundu. Abantu beetegese entambula ya bwerere weeri buli omu amanyi weegenda omumusanga. Nedda ssebo tuli ku TV y'abantu. Njagala abantu abatulaba saa zino ku TV kubanga nakitegeddeko nti Ssembabule mwalanze dda buli omu atuteze. Abantu mubabuulire wano na wano we mujja okulinnyira. Abaawano Mateete bagenda kuva wano Mateete. Awo waliwo petrol station we bagenda okusimbula. Bantu bangi bazze batwala emmotoka ez'obwerere. Waliwo emmotoka nga 12 z'oyogedde za Honorable Sodo. Waliwo n'abantu abalala bavuddeyo tuwa emmotoka. Ninawe emmotoka 3. Bantu bagenda ne badda n'okudda nze zentaddewo. Otegedde Ekabundi waliwo emmotoka ezigenda okuvaawo. Emitete waliwo emmotoka ezigenda okuvaawo. Ekalububbu waliwo emmotoka ezigenda okuvaawo. So abantu beetegeke bwetegesi mujje mbungi ebyokulya n'ebyokunywa weebiri entertainment buli kimu kyabwerere. N'omukama wange ekirala abaagala okusula mujje nga mwetegese musiibule ewaka engatto muzinyweze tugenda kucenkebula omuziki paka ku makya. MK oye NRM oye Kironde Yasini oye mwebale nnyo mwebalire. Tuyanza nnyo tuyanze. Omwami ono we natuukidde namusanze azina. Simanyi oba amazina gakuweddemu. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Erinnya lyange mpitibwa Matovu Shafik, mobilizer wa NRM, ate stroke ndi coordinator wa PLE mu Mateete Town Council. PLU oye! PLU oye! Gen Muhoozi oye! Kayinalugaba oye! President Museveni oye! Ssebo presenter neyanziza nnyo akakisa kumpadde okujja wantikubidde kasimu nontegeeza nti ojja wano mu Mateete Town Council. Era ndi musanyufu nnyo okubanga ndi ne baganda bange bano bakwano bange bannyinaze abalungi abaagalwa. Mpozi ntuuse omukisa guno okubeebaza Soroti TV nti mwebale kujja ku bitundu byaffe nga Mateete Town Council n'ebitundu ebiriraanyeewo. Tuli live ku Soroti TV wano ku Mateete Town Council oba Mateete. Kyembasaba mukowoola oba mbakunga nze nga mobilizer wa NRM, mobilizer wa NUP wa PLU nti mujje bangi e Masaka era mbakunga nti emmotoka bus Dezi yataddewo emmotoka 2 Oswaludo Dezi byuma yatuwadde Costa 2 Haine Sodo Kaguta nabadde naye nga tutambula amagombolola mu disitulikiti y'Essembabule era twagamaze eggulo sebo mukama wange n'agendako e Kampala naye musanyufu nnyo nnyini ddala okubanga tuli arrive ku Soroti TV. Mbakunga mwenna abasebo ne bannyabo ennaku z'omwezi nga 15 olunaku lugenda kuba lwa Friday tukeere emmotoka zigenda kubaawo nga coordinator wendi wano mugenda kusimbula wano mbakubiriza abali ku Soroti TV abali mu kugiraba tugenda kusimbula wano wennyini ku media wano ku Mutima Guest House. Tuyanziza nnyo tuyanzege abatulaba ku Soroti TV mu meeting eyabaddeyo eggulo eyaba mobilizers n'abantu bonna abali kakiiko akategese kukyala kwa Gen Muhoozi mu bitundu eby'e Masaka abategeezezza nti baaniriza abantu bonna. Baaniriza abantu bonna, baaniriza abanopu babayise babeetaaga era babaaniriza, aba DP babayise era babeetaaga, aba UPC babayise babeetaaga. Temuli kusosola langi, bino si bya bufuzi nti kusosola, mwenna guno musango muloope, byonna bitukwatako ffenna butereevu abannamasaka oba abava mu kitundu kino ekya Greater Masaka. Mujje tumanye n'okwefumitiriza ku nsonga ezitunyigiriza atulabe ate omukulu anaatuyambako atya okulabika nti zikola ki
zigonjoolwa. Kyova olaba abasajja abamu n'abazaana bakabaka oba oliawo abali mu bibiina ebirala nga bamobilizers nga bawulidde abanuupu abaaki bonna tebazze mu bbendera emu okubanga bamobilizinga olwa koozi eno ne bagamba nti nedda ffe wadde tuli banuupu oba tuli baaki ku Gen Muhoozi ekyo kyo tukitwala era tukyesiga era tukikiririzaamu. Tuli butereevu ku Unveiled Experience kugwa agenda maaso n'okutulaba abantu bano bonna be mulaba bazze ku lwekyo naye ate nga bano be batono be tulina wano ku lw'ekigenda okubeerawo ku lunaku olwokutaano. Gwali eyo atulaba olinda ki? Ava mu bitundu by'e Ssembabule kumpi buli sport buli tawuni eri mu Ssembabule wagenda kubeerawo emmotoka. Njagala ku mukyala abakyala twaga ku bakyala kompera oli mwami oli omuzinda nga bwe tulinda wabadde wano Brown nga njagala atubuuzeeko mwetegese sebo twetegese mulungi mukama wange ama erinnya eryange Ssaalonkabuya Richard Walakira nga nze coordinator wa PLU Matete Town Council ate nga nze founder constituency yonna era nga mbasaba bakama bange mwenna bacoordinator bannange mwenna nga bwe tuze tutambula nsaba mwongere okukunga mufuuke bambasada bange ngenda koza mwezi 15 twagala tugende tukube Masaka nga Ssembabule Honorable Sodo bwe mwogera nayogeddeko ne mwami Sodo era nja mubaleeterako gye bujjakawo katono bwe muba mwogera mulowoozesa ensi nti ekigenda okubeera wali mu Liberation Square kigenda kubeera mu Ssembabule bokka enkunga gye mukunze kituufu naye mulowoozesa abantu nti Ssembabule yokka yegenda olw'ensonga nti tuli bangi abaagala genda maaso n'emmoloka mukama waffe Sodo ze yatuwadde tulaba ntono yetagazi twa constituency yokka kubanga katwagezezaako okugamba abantu nga mugombolemu Mitete nti tugamba wayo emmoloka nti bannaye wakiiko mutuleka abaagala bangi kitegeeza nti beetaaga emmoloka nga 5 gombola etya ekitegeeza ne Honorable Sodo yetaga natunge ku mmotoka endala kituufu okugenda tugenda kugendayo naye tugenda kwefumitiriza ku nsonga ezitukwatako mu bitundu gye tuva kino kankibuuze ggwe Matete gye tuli biki bye mwagala okwanjulira omukulu oyinza otusinyizaako akatono kubanga biyinza okuba nga bingi nga tebisobola kuggwayo mu puroguramu eno byensaba oba byendowooza okwanjulira omukulu tusaba okumwanjulira embeera gye tulimu nti tusaba ayongere okutulwanirako nga bwagamba nti nno ye mununuzi abali b'enguzi twagala ayongere okutuyambako ku security kati kana akaseera ketugendamu kakazigizigi kamwanyi era kyova olaba nti bafunye ne puroguramu ey'okuleeta buli police station buli ggombolola ebe ne police station ekyo tusaba mukama waffe ayongere okukitolawo mu budde kubanga emmwanyi zo zigenda kussa abantu katusaba security weewawere banakuzimba nesaba security yeekole ki ejje ate nga bwali nti wa security tumusaba mukama waffe tumanye kyakisobola tweyanza nnyo tweyanza egi sigadde nze coordinator Matete Town Council nze founder wa PLU amina founder wa PLU mu constituency yonna olunaku lugenda kubeera lwakutaano tubala kati bubazi saawa okulutuukako Gen Muhoozi ajja mu Greater Masaka mwetegese mutya amanya agange bampita Serembenule era nze musajja wa Sodo gwe yasindise okuba wano babuulira ebintu ebimu Honorable Sodo yataddewo emmotoka 10 naye agenza okumbulira nga tulina emmotoka 15 kati zigenda kutalaaga mu bitundu byonna zitwala abantu ne zibazza kyenjagala abantu kye baba bamanya Gen Muhoozi tajja Masaka kusaba kalulu ali mbyabufuzi azze kusomesa abantu mwoyo gwa ggwanga kwagala nsi ye balaza gundi UDP alina abantu obukadde 5 naye olubazungu bwe baleetamu abavubuka Libya alina abantu obukadde 2 Gen Muhoozi gye mirembe gyayagala gibe mu Uganda ekyokubiri Gen Muhoozi tazze kujjawo Pulezidenti Museveni saagala abantu mu gavumenti agenda kwesimba ne kitaawe gwosobola okubeera ne kitaawo n'omusikira ng'akyali mulamu tekisoboka Gen Muhoozi ali mu kuleeta bavubuka ate Gen Muhoozi tazze kulwanyisa bibiina birala wabula azze kuzza mukwano tubeere ekibiina
tubigatta tubeere kyovola bayayise nuupu DP UPC FDC twala tugende era Gen Muhoozi ajje Masaka nga bwowulya President Museveni gye yatandikira olutalo lwe Gen Muhoozi alutandikidde Masaka nga ku Lwokutaano nga 15 era nsaba abantu okulya n'okunywa buli kimu gyekiri buli muyimbi gw'omanyi ali Masaka era mbasaba abantu buli agende Masaka mukama wange soda abagambi teri musirikale agenda bakwata n'omuwa traffic oba mugendedde ku piki abantu 10 abagala Muhoozi tuve mu bino Mateete tetukyajagala mu opposition ku bintu ebindeese wano byebimu ku bintu ebimu ebindeese Mateete sikyayagala kuwulira nuupu Mateete kijja kuba kivumo ku mulembe gwa President Museveni era sodo yantumye direct takyayagala nuupu Mateete twagigobye tugenda kukola buli kisoboka nuupu eve Mateete ebyo byavuddemu mukama wange sodo naye bwe kiva ewa sodo mumaje kivudde kubanga muganda wa President ate yazaala Muhoozi kati awo mumanye ekiddako abantu abo nga bwe mubalaba embeera tugenda kugitereeza tetwagala lutalo abo nga bwe mubalaba abo tusooke tugende ku kiriwo kubanga kati bwe tunadda mu kiri ate tujja kubanga tubuzaabuza abaganda bagamba emyasiiro emingi giwa byembwa atweyanziza nnyo tweyanzeege omuzindalo guzeeko ewa investor Museveni woye Museveni woye Soda woye Muhoozi woye Dezi woye bana tusanyise nnyo bana Ssembabue ku nsonga ya Gen Muhoozi ffe tuli beetegefu nnyo era olaba nze benyambadde jajja tava ku main tubalaga kati Museveni waali ondanye ssebo muzeeyi tava ku ballot mbiraba balaga kati muzeeyi akyakola ki akyaliwo Muhoozi eri generate eri wali olunaku olwokutaano twekunze twebazanye mwami Dezi yatuwadde kosita meka ezigenda za bwereere twagala biyingizamu byabufuzi yatuwadde mwami Sodo yatuwadde mujja birongoosangamu zitwala baki za bwereere naye tukunga abantu tubeegayiridde tugende tulabe omukulu obubaka bwatukoze ki bazze tusomesa eri eggwanga tuli butereevu ku Salt TV kumwe abagenda mu maaso n'okutulaba ekyatukoze obwo by'Essembabule ndowooza kyenyinza okwogerako mu pulogulaamu eno kiri eki ani ayinza okukiteeba ekitukoze obubi mu pulogulaamu eno kiri eki nedda ssebo ekitukoze obubi kwe kubanga bwe twabadde tujja mwalangiridde mu Ssembabule mwonna nti Salt TV egenda kubeera butereevu wa kati buli amala okwogera adduka agenda ku TV kweraba ekiri wano abagera maaso n'okutulaba ndowooza wano kiri kibanda kya firimu gye bagwera bw'omala omuzindalo ng'odduka mwebale kutwagala naye nga olunaku olwokutaano abatulaba tubategeeza nti Gen Muhoozi Kayine Lugaba wakati mu kwefumiitiriza okumanya n'okwagala oba oliawo okulungamya ku mbeera ez'enjawulo eziri mu ggwanga Uganda agenda mu Greater Masaka wali ku Liberation Square wagenda okusinkanira namungi w'omuntu muyise namungi kubanga nze kibeerabeera nakirabye edda akiraga nti vibe eri waggulu mwetegese tugende mu maaso NRM oye amanya Mawanda Beka chairman we NRM Mateete Town Council nebaza Gen Muhoozi mu bintu ebimu bye mwebaza kwe kunokolayo omuvubuka ebbanga lyonna lyetumaze tubadde bavubuka abeyambisibwa mu byobufuzi b'NRM nga ate tuli b'NRM nnyo naye bwe tutuuka okusalawo ne tufuulibwa nti abo si baffe naye olwaleero Muhoozi bw'azza nokoddeyo omuvubuka essuubi ery'amaanyi ennyo nti omuvubuka leero bw'ayimira nagandi ndi wa Muhoozi ategerekeka nti wa Muhoozi misana na kiro ekyo nenkyebaza Gen Muhoozi pozi kyensuubira mu Gen Muhoozi era kyenandimusabye zentale ezirimu NRM okubanga zikakanyizibwa obutadda mu mulembe gwe bw'abanga ze kusomesa mwoyo wa ggwanga kitegeeza kubeera obumu olwe mubeera obumu oli kyayogedde nono kyayogera nga bw'owulira Gen Muhoozi kyayogera ne Museveni kyayogera olwaleero twandibadde n'essuubi nti Gen Muhoozi aze kubbulula ebimu ku byalema NRM ebisobola otuza ku ntikko
tukiyite kuza okusa NRM si lutalo okuwabula NRM wabula mirembe gye tunoonya ku Gen Muhoozi era gyaleeta. Nsaba Mukama amukulembere mu lutabaalo lwonna lwalimu era nsaba atuluŋŋamye ffenna tubeere bawulize gyali. Nja kutuukayo nze nja kusulayo nga 14 nja kuba gyendi 15 nja kuba gyendi. Tweyanziza nnyo tweyanzege Unveiled Experience program wetuli nkutegeeza nti bwe tumala bano abali wano tugenda crossinga tugende twegatte ku muto wange Godfrey tumwebaze naye mu bitundu byali ebya Great Masaka gyali ate naye ajja kubanga atuusaako ekiriero naye for now nga tunaba crossinga ku lunaku lwakutaano. Ye Muhoozi wamwambadde dda Geno MK ate era asulayo leero nsulayo leero nayambadde ddanga bwendi bw'ogenda engatto yeeno tunakusangayo eyo mugenda kunsangayo nobateekateekera mpozi abantu b'e Ssembabule oba Greater Masaka yonna mbaniriza amannya Mbabaali Dalausi assistant wa mobilizer Matete Town Council. Muhoozi oye Sodo oye ra kakati nkunga abantu b'okukyalo kwenzaalibwa kwentandikira Kalububbu Kibengo Mitete Katimba Matete Town Council Kabundi Bukulula Kasana mwenna Katogo mwenna lw'ebitakuli Kyebondokoto mwenna n'ensangala mbaniriza Kyebondokoto kiri eno ekiri eno ssebo ate kyayi oba kyayi kiri Gomba n'abasozi TV mbebaziza nnyo okututuukako wano tubaagala nnyo era tubawagira nnyo ffefe nnyini twerabye era tusanyuse nnyo abamu tubadde tetulabikangako ku televison naye kati twerabye olwa Muhoozi oye Gen Muhoozi tumwagala nnyo atuleetedde emirembe mbavubuka okulaba nga kati tweyagala era tulina vibe ssebo era kyenkusuubiza tuyinza okuwa ente olwaleero ng'ova wano ogenda kusozi kisoboka tuzirira wano tuli balunzi ab'e Ssembabule NRM oye nambala mukodomi wa tweyanziza nnyo tweyanzege ananga abandaba ebyente babadde basaaga waliwo yasuubiza musumba ente 2 n'amuweereza ezireeta ente 2 naye nga tumaliriza amannya mpitibwa Kamulu Robert ndi coordinator wano mu Matete Town Council wa PLU nkunga abazirwanako bonna kubanga nange ndi omu ku bazirwanako bajje mu bungi bonna tugenda kulinyira ano Matete ku mutima wange wennyini we mumanyi mujje mu bungi tugende tubugirize mukama waffe agenda kubeerayo mujje mu bungi nnyo nga bwekyetaagisa. Tweyanza nnyo tweyanzege mukyala erinnya Namisangolozi kansala woman kansala Matete Central Ward nga timu MK base badde kulese era base badde ndese naye engeri gye tuli abangu era nange nkwatiriza mu bwangu neŋŋandika Nyangwe Mbasange nga nkunga abakyala bonna mu Town Council omanyi nze mobilizer w'abakyala mu Town Council nkunga abakyala bonna abakulembeze bonna ab'ebitye ebya buli ngeri bonna mwanguweeko mwenna olunaku lw'enkya wano ku mutima tusobole okulinnya NRM oye President Museveni oye MK oye ate kati ya MK tunze eri luno bannange Matete Town Council buli woyita MK banne kino tujanjawaze olunaku lw'enkya nkunga abakyala mwenna abavubuka abaami n'abakyala mwenna abakulembeze ababikika ekya buli ngeri mwanguweeko tugende e Masaka tusinkane omukulembeze waffe MK 2026 MK oye tweyanziza NRM oye President Museveni oye Matovu Shafiki oye sebo moderator neyanziza nnyo neyanzege okumpa omukisa n'onkubira kasimu ate nentegeeza abamemba bange nabo banga bajja mbungi NRM oye mbakuutira banna Ssembabule bannamatete lw'ebitakuli lw'emiyaga mwenna mbakoowoola ng'ennaku z'omwezi nga 15 ku lwokutaano twebeere e Masaka NRM oye President Museveni oye Sodo oye MK oye Tezirima oye TV oye tweyanzege abantu b'e Matete abantu b'e Ssembabule olw'okubanga ate vibe mulina y'amaanyi ate mwetegese nga bwe muteetegekangako
mugenda kunzikiriza mukadde kano ngenda kubanga nkrosinga ngende wa muto wange Godfrey tumwebaze wonna wali nga tuli mu Greater Masaka agenda kubanga ate atubuulira ki ekiri erudda eyo kubanga kino ate kiri Ssembabule yokka ffe tuli Ssembabule ate Godfrey tumwebaze ye ali kyotera okitegedde ffe tuli Ssembabule ye ali kyotera kitegeeza ki akitegeeza nti Greater Masaka yonna tugikutte mu ngalo zaffe bwe tuti okubalaga n'okubatuusaako embeera nga bwegenda okubeera Godfrey tumwebaze mu bitundu bya kyotera